Abakristo kuva ebule n'ebweya bakedde kweyakanisa Katwe Mataazi Church okwebaza omutonzi olw'ebintu ebyenjawulo byabakoledde mu bulamu bwabwe era nga Sande yali ebadde y'amakungula ku kkanisa eno. Bano baleese ebintu ebikale okulaga Katonda nti byazze abakolera basiima nnyo era bajja kwongera n'okumwebaza ng'okusaba kuno kubaddemu abantu ab'enjawulo mubadde n'obwekitiibwa era Ssenkulu wa Delta TV Dr. Kanuga Saulen Takke. Omukisa Mukama asumulule ebitasumulukukanga mu bulamu obwo. Engero olunaku luno lubadde olwa Sande y'amakungula. Omwezi w'olunaku Mwami Christopher Lukabwe asomesezza Abakristo mugaso gw'okuleeta amakungula mu kkanisa. Buli kyokola kyonna kikiikirira nnimiro, oba otunda ttaka oba okola ki kyonna kikiikirira nnimiro. Ono alaze Bayibuli nga bw'esomesa ku muzadde ow'amagezi nti alina kutegekera abaana b'abaana baabwe era n'abalagulako abaana baabwe okubeera obulungi. Bayibuli esomesa etya? Omuzadde ow'amagezi ategekera abaana b'abaana be obusika. Obusika libabbanga. Kati obutaba na kintu kabukobe kwani kugwe. Abaana bo babe nabyo mu linnya lya Yesu. Wano wasizi nalaga ebirungi ebiri mu kukungula nga bagaleeta eri alina byagaba kubanga aga buli kimu kye baagala naye nti bakomye obutaweereza Katonda. Tuleeta amakungula eri alina byagaba, agaba omulamu, agaba abaana, agaba ssente, agaba obugagga, agaba ettaka, agaba by'oyagala byonna biri wansi wa mukono gwe. N'olyoka ojjanga bw'olaba Katonda naawe omanyi omusana gwatwokya. Akulu ebyenkulaakulana mu kkanisa eno ate nga Ssenkulu wa Delta TV Owekitiibwa Dr. Kanuga Saulen Takke alina obubaka obw'okwongera okunyiiza ennyumba ya Mukama Katonda bawadde Abakristo abayinza okuba nga baagala n'okwongera okukolera Katonda. N'okubategeeza mirimu gye tukola wano omunomubuulizi atubuulidde bulungi empeera era agitugambye. Tuddaabiriza munda mwanyirira nnyo n'ebweru tutandise okunyiriza. Era ebweru waliwo abaasigaza obweyamo bwabwe. Bw'obanga okyatuddeyo ng'olina obweyamo obwo buleete. Kyokka ebweru wowulira nga waliwo wewasigalamu tinze ku half bricks ndabika sifunye. Waliwo okwoza amategula. Waliwo okwoza amategula bagenda kutubuulira ensimbi ezinaagakolako mu bbanga ku Sande nja kubabuulira. Kubanga bangi ababadde bajjanga basaba naye olukiiko lubadde terunnatuula kusalawo anaakola waliwo eyaze n'atuwaako sampo ng'era bw'olaba nti amooze n'agatali mooze enjawulo. Oyagala kwekwata awo yongera nno okusaba Mukama akuwa omukisa weekwate we weekutte ne bw'oneekwatako kwota ku gwo ojja kuba olina ky'okoze kukuddaabiriza. Kati munda twamalamu eyo tekyali sitoole naye bweru wakyaliyo ebyagala okukolebwa. Nicholas Bamwine yabadde ku Delta TV amasukulumu.